Tosubwe chiddako ku S Media UG. Naluli chikutama. Etuke nkoko nekola ki? Nekutama. Kikengezaako gira lwaki ndi mukujjayo kino zijjayo kiri Nimugezaako contrastinga mu physical world or material world ne spiritual world. Spiritual life. Yes, what spiritual world. Yes. Nti spiritual world ensoga zitwalako nebyo bye tutalaba. Lwansonga eno gye tuli mu cultivatinga mu spiritual ebintu tebirabika naye gwe oba obiraba gwe nga gwe lwansonga ebiri mu spiritual world bye bifuga ebiri mu material world. Era wewe yangambye nti kasitotereza spiritual life. Yes. Bino byo bimaze. Kasita wezuula oba otereza spiritual life. Oba otereza physical. Osooka kutereza spiritual life then physical nekola ki? Neterera. Yes. Wekito wekikola. Naye ate tukula tetumanyi nti ne spiritual life entuufu gyeri. Tugiwulira buli. Yes. Tugiwulira muli. Naye nga spiritual life entuufu etandikira ku ggwe ng'omuntu. Yes. Lwansonga gwe nga gwe teri muntu agenda singa kutegeera nga gwe okola ki? Owetegeera. Nga gwe wetegeera. Okay, so Amanda Ndoboozi Nabulime Esther S1 ku Talk with S Media Uganda. Nkubuzaako gwe no wasinze okubanga oturaba. Thank you so much. Tusiima byonna mutukolera. Banange ndi wano lw'essanyu eringi nti twawezezza omutwalo. Thank you so much. Tusiima. Buli we tutambula bwe tutyo kituzaamu amaanyi. So tubasaba mwongere okusubscribinga kati twagala tugende ku mitwalo ebiri. Okay? Wetu tugende nga tutambula mpola nti bagamba akwate empola atuuka wala kamu gwe muganda. So tutambule empola tuve ku mutwalo tugende ku ebiri tuve ku ebiri bwe tutyo paka. So please mbebaza nnyo ne sekwebaza ye mwenna okubanga musubscribinze. Thank you so much. Naye nga onako lwaleero njagala okubuuza ku mikono gyange mwenna batulabira mu Uganda, batulabira mu Uganda bifo ebyenjawulo, batulabira e Masaka, batulabira e Fiji, Kazinga, waliwo omusajja bamuyita Moon ali awo ku Fiji, Kazinga. Essaawa yonna ngenda kujjako Kazinga, njagala okujjako ku bizinga eyo nange nfuneko ezo empewo ezakabi. Ntumirako mikono gyange abali e South Africa, ntumirako mikono gyange abali e UK, abali mu Europe awo, ate era nengendako wali eri n'abali USA, abali e Canada. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalidda. Naye nga olunaku olwaleero tugenzeko mu mindset change. Wenjega ku mindset change tukyusa ndowooza n'endaba y'ebintu. Era tuba tugenze mu kanyomerwa ka spiritual life. Era nga olunaku olwaleero weri nkola nti bw'omusaba ne mugamba omuntu ono akomewo, omusomesa we bannange ng'aludde okulabika, mumuze tukola nga bwe muba musabye ne tumukomyawo. Olunaku olwaleero ndina omusomesa atusomesa ebintu bino, Karungi Arafat. Mr. Karungi Arafat, tusanyusa okukulaba ku S Media Uganda. Nawo kusanga basanyu jerere muli wompita ne tubaako ekintu kye tusharinga ne twongera ku bantu mu mbeera wetyo ne tugattako of course era tetutoolako wadde nga maybe tulinawe tutoolako naye era tugattako okusingira ddala tugattako bugasi. Just oli ayinza okuba takitegedde naye tuba tujja kutambulira awo. Buuza kuba tulaba Mr. Karungi. Watulaba ndi musanyufu nnyo okubeera wano era nga kyassanyu nnyo okubanga mutuwa feedback ennungi ne mba nga mwogera ne esi obanga mukomentinga naba nga asobola okunkomyawo era nga mu mbeera eyo mbabuuzaako mwenna gye muli era mweyongere okusubscribinga okukomentinga okutuwa feedback oyo lwansonga kituwa kikye tuba tugenda okwogerako omulundi omulala bwe tuba maybe tuyitiddwa. Okay. Yes. Omanyi neesiima nnyo okubeera wano nga ntuddeko n'abasomesa nabagamba nti webeera wano ku S Media nange ebiseera ebisinga mba student bale njagala producer naye kajja wano njagala nnyo netutandika shono nga tumaze okunywa ku mazzi ku lwendo lw'amazzi ne tusimbula bakuyita ku fuelinga naye wajja nga tulaba ku nsonga z'amazzi. So Mr. Karungi Arafat, actually gw'omulabye atulaba ku S Media Uganda manyi abasinga okujja wano okulaba show nga zino mubako omusoso ziraba ate olunsi nga bazitemyemu ku TikTok biki ne mujja ne mugwa ku video ng'eno
naye bino lwaki video zino tuzikola kati ngeno gye tugenda okukola olwaleero eba nnyongereza ku zidi ze twakola ki emabega so obutabulira mweno ojajinge okolekwa ngayo questions emuntu zaleeta ng'olabira ddala eno question erina kubeera yaddibwamu dda naye bambi olwokubaddeko eno second video ba third video ba fourth video so kati omulabi yenna wa S Media wogwako eno video nnyongera kugamba nti si eno video esoose okutegeera obulungi obenga naawe otambulira ku layini y'emu n'abali wano oba naffe ffennyini ddayo olabe video ziri ezasooka zikuyambeko kubanga ekintu kye tuba tugenda okwogerako olunaku olwaleero obenga te okitegeera obenga okigatta bulungi obenga te era otambulira ku peesi y'emu tulina Mr. Kalungi Arafat tugenda kutambula tulina ekintu tugenda okwogerako leero kye tuyita enlightenment era nga Mr. Kalungi leero agenda kitunyonyola bulungi nnyo tugenda kwogera ku challenges zaakyo naye kasooka tunnyonnyole ki tusobole tukitegeere bulungi Mr. Kalungi Arafat wetwogera ku enlightenment omuntu asobola kukitegeera atya munjogere ennyangu kubanga tuli mu lulimi Luganda kwe kubugumizibwako munjogere ennyangu nga tetugenze wala nnyo mu bintu bya spirituality okubugumizibwako mu ngeri ya spiritual enlightenment yes nti when we are talking about spirituality netwogera ku enlightenment tuba twogera ku oyo omuntu abugumiziddwako alina kyategedde oba atandise okumanyako oba ategedde nti gyekiri naye jana eno gye tubeeramu tosobola tegeera n'ogamba nti ntegedde ekyenkomeredde lwansonga era nange tebikoma lwansonga era nange simanyi buli lunaku oyongera kuzuula bipya neyongera kuzuula era nkyasimanyi wengenda bbeera era neno wiiki yabadde etandika nadde simanyi nti ngenda bbeera wano naawe nti bingi byesikola ki simanyi bungi bwa bintu byesimanyi kisoboka nno so obuzibu obubeera kwefula nti omanyi buli kimu bwebuzibu abantu abalala balina nti abeera nayefula nga oluza bukimu akimanyiiko kyoba bukimu asobola okikomentingako mu butamanya naye basically enlightenment kitegeeza okutandika okusaggula wa awatalabika nti ensi yonna yonna tugiraba naye ensi eggwayo Africa tomanyi nti ekoma ne Uganda ekoma ne nyumba ye ekoma era otukonoga wano obuuse Uganda ogenze Kenya wano obuuse Uganda ogenze Rwanda naye okusinziira ku previous episodes zetubadde tukola tubadde ate twogera ku bintu ebibaddewo nga tebirabika ebyebuziba ate ng'era tebiggwayo tebirabika ate ng'era tebiggwayo nti ewantu eyo gye tulaba oba gye tutangaaza abantu okulaba ebuziba nti mu nsonga z'omwoyo mu njogera ennyangu nti yewantu gy'ogenda nga ekkubo tolimanyi ng'ebintu obiraba naye nga ku nsi tobiraba tebiriiko naye ng'ogenda kufuna bufunyi signs nga signs ogenda zifuna ku nsi naye nga mu nsi ey'omwoyo ogenda kukola ki ogenda kuba otambula ng'era okiraba nti wano wentuuse okugamba naye kansubira muli mu kiraasi bannayuganda kubanga kati wano tugenze mu nsonga zebuziba ez'omwoyo tetwagala awakana abawakana tubaagala tusingira ddala okwagala waliyo omuntu awakana okwakana it's okay era nze tulina omwami bamuyita Kasayi n'ekintu kyatera okuŋŋamba nti okukkiriza n'obutakkiriziganya it's okay naye waliyo omuntu olaba nga awakanira ddala ekintu just because ali biased osegedde waliwo abantu nga already tuzogerako zino ensonga ez'omwoyo tukimanyi era ffenna ne tutudda awaka ne tutuula tukimanyi things will happen naye waliyo omuntu ajjaga mulimba mutandise okweraguza nga bwe mbeera nkyayogera wano because that's how people say oba okitegeera so sigamba nti
osobola okuwakana nogano sitegedde omunnyonnyole so tokaayana kuwakanya olwokuba olina bias so olwokuba olina ebyo byoyagala okuyisaawo nagamba ali waliwo seeke yankubira nagezaako okunnungamya naye nga nseka neyanza nnyo nja kudda mu nkubiri siyomba n'abantu kuleka onawooli yemanyi naye nkutumiddeko ate ekisinga okunewuunyisa ati abeerako alaba so tugende tuli mu nsonga z'ebuziba yes neera twakola ka disclaimer mu episode yaffe yasooka nga twogera ku numerology ne tubagamba nti abantu abamu bino ebintu bagenda bitegeera tebagenda bicomprehendinga lwaki ansonga ebigezo byabwe bibaliko ate si bye bino bali ku bigezo bidala so balina kwezuulira walala nti senti buli muntu agenda kutambula naffe luno olugendo naye ate abo betunaaba tutambudde nabo kijja kukola amakulu era owanaba wayisewo emyezi ng'esatu tujja kuba tufuna obubaka okuva mu bantu zennaku nga 9 tujja kuba tufuna obubaka okuva mu bantu naye actually enlightenment when it comes to enlightenment twatandise okusagula eyo ewatalabika physically ebuziba ewatalabika nti watiisa watiisa wali ogenzeyo okuva butobu bali bakuyigirizaako gendayo so watiisa tunasonga tokikolangako jukira buli woba okola ekintu omulundi ogusooka kiba kizibu ofuna okusoomoozebwa ate omulabi ali mu kufollowinga episode eno mulimu ebintu byolaba nga tosobola kugamba nti ngenda kubyanisiiyinga tosobola okera ku makya nolaba accident nga mulimu omusaayi nogamba awusigenda kuddamu tunulawo kitali ku bino ebintu bya enlightenment oba bya spirituality yo kidi kitya nti omuntu kasitaakera ku makya n'alaba natandika okufuna signs oba n'alaba nti nalabako ekintu kyalaba yes in spiritual world ngaki kati katugeze ng'omuntu okulaba nti numerology gyali akola oba okulaba nti nga nayiga nti kana akakomo si kasitaani oba sikaki n'alaba nti kalina scientific benefits kalina kyekayambako tosobola kwanisinga kintu ekyo nti kasi otandika okwezuula oba otandise ekkuba ettuufu nti oba oyagala olabe yes naye olwo challenges nyingi omuntu z'ofeesinga ng'otandise olaba otandise okupasuwinga spiritual journey yo nti nga olaba buli muntu alina journey eyiye olugendo lwe buli muntu alina olugendo lwe olw'okutambula nti otandika olaba olugendo lwe wooti bintu bingi bikyuka yes bikyuka mu bulamu lwaki kangenda ku example otandika okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo lwansonga olabako eri ewatalabika ate olabako nene wali physical so mu mbeera weetyo bintu bingi biba bigenda kukyuka engeri gy'olabamu emikwano oba ogenda tandika okwesalako emikwano egimu mu kwesalako emikwano oba ogenda tandika okubanga ebifo ebimu tokyabigendamu oba ogenda okutandika okubanga emmere okyusa mu mmere gy'olya yes oba ogenda tandika okukyusa ebintu bingi litula oba ogenda kuresettinga bulamu ng'onaakwata essimu n'ogiyiwa yonna yonna n'oddamu yes nedda bupya naye ate mu mbeera eno eya spirituality nti wano oba oli mu ku-updatinga software abategeera olulimi lwa software oba oli mu ku-updatinga software ova ku 6 ogenda ku 7 yes nti oli muku nti obaddemu n'ebintu ebikadde naye ogenda kweyongera mu maaso nabyo ne kati ogenda kukyusa ngeri gy'okolamu nti operating system nti webe badde nga simu ng'eyo nti wano oba ogenda kugyongerako fastness efficiency nti buli upgrading software oba ogenda kugyongerako efficiency oba ogenda ku application zigenda kukyusa interface zirabika bulala kikyentegeeza size kwogera nnyo ku software naye just mbadde mpa example nti omuntu ali yalaba weetegeera otya nti otandise okukyuka
okukyuka kuneeno kujja ne challenges nyingi nga zensoso okuhighlightinga naye embeera tesooka kyukirawo embeera ngenda ku example nti oba obadde okyabeera waka notandika the spiritual life ogenda sigala ng'oliwa waka naye oba obadde ozuuka ssaawa nnyo ez'okumakya ogenda sooka okyuseeko mu routine nzuuka emmeka ozuuke ssaawa 11 ez'okumakya osabe oba 9 depending obeeko nti ogenda tandika okyusa obulamu mpolampola naye nga abantu abakwetoolodde tebamanyi kiri kukyuka munda naye nga bakulaba bulabi tebakutegeera kati okukyuka tugendako mawo wali eri okukyuka nga wogambye nti omuntu akyuke atandise okukyuka aba yasazeewo oba atandika okukiwulira muli munda due to society gye tulimu oba omaze okusalawo kubanga buli kintu kyokola mu bulamu kyoba oyagala so wali oba okyuse tudde wali nti oba otandise ku transformation eyo naye jjukira nti buli kintu ekihappeninga mu outer world yo jjukira buli muntu ali mu nsi ye wadde feta tulivinga wanene naye buli muntu alivinga life ye kikyengezaako okutegeeza mulimu abantu nga bo bazaalibwa nga tebalinyangako yadde ne ku booda ngera n'ebizibu by'abaana abali nya booda ye tali bifeesinga nti fenna tulivinga ku levels za njawulo oba tulivinga however much tulivinga nga olaba mu Uganda but ebintu bikyuka nti buli omu alina ebizibu bibye ebizibu byange si ebizibu byo era si ebizibu bya view ali eyo naye wano oba otandise jane ng'otandise okupasulinga spiritual jane ng'otandise okukyuka nti abantu abakwetoolodde baba tebakiraba naye gwoba weeraba nti otandise okukyusa ensi yo literally spiritual jane in most cases abantu abasinga bakyukira mu buzibu nti oyinza okufuna accident ng'eyo nti oyinza okufiirwa ssente oyinza osooka n'okola loss oba nobaako ekintu kyofiirwa kyobadde otachingako value ng'okyagala nnyo otandika okugamba aki bino bitandise okuntuukako muli naawe n'otandika okukola ki mundaawo ne watandika okubanga tiwawo ekitagatta wawo kyolina okuzuula so mu mbeera weetyo noba ng'olina challenges z'okola ki z'osanga kati ngenda ku example mulimu abantu bebagamba nti gundi alabika yalina ekizibu yatandika ogw'eddalu lwaki lwansonga ebintu byatandise okukola biri strange byanjawulo nti atandise okucultivatinga ekiri munda kivaayo naye nga takimanyi kyova olaba nti omuntu aba alina osooka n'asoma numerology n'amanya ekkuba ettuufu neyezuula yes n'abanga takyamakyama lwansonga bino ebintu bangi tubifuniramu obuzibu nange kenyininyini nzayogera actually ngenda kuweerako nnyo example lwansonga nafuna obuzibu bunene mikwano gyange balowooza nabakyawa mu kusooka naye nga saabakyawa nti natuka ekiseera nga mbeera nnyo nzekka nga mbeera nzekka naye nga bampita jatugende eno jatugende out yes naye nga tebikyasavinga papasi yange tebiggwa yes nti buli wobeera ng'oli nnyo mweno material world oba mweno physical world eno gye tulaba nti teri kintu kyogenda kwagala kiggwe nti kobe mukyala ng'ogenda kwagala akaviiri akasinga nti ogenda kuba wakakateekako bafulumya akalala kituufu nti ogenda kuba nti bagenda teekayo ekivulu leero okigendemu naye nkya baleeta omuyimbi omulala okuva ejamaika oba okuva ebweru oba okuva ewa nti tebigenda kuggwawo ebyo nti buli lunaku wabaayo akapya buli lunaku wabaayo akapya nti so buli wobeera mu eyo life ng'oli mu eyo life eyokwagala ekipya ng'ate kiri bweru nga kiri wabweru nga tekiri mundaawo kiri bweru kiri materialistic nti
ono omuntu aba atandise spiritual journey atuka ekiseera n'abanga ebyo tebikyasavinga purpose lwansonga ye aba akirabye ebyo tebigenda kuggwawo naye ate watandika ocultivatinga munda ye aba atandika okwezuula tuwawe ekisinga amakulu wewe ebina amakulu okusinga biri yes kati awe wava true source of happiness really mukwezuula yes kati kankubuulire olaba abagagga balina ebizibu bingi nabo balina ebizibu era nabo kimanyi batulaba naye ate noba ne sente mmeka nga tomanyi kikiri munda tosobola beera satisfied lwansonga tosobola kukkuta tosakira ku makya n'ogamba nti ngenda kulya emmere nje neeyenkya njoba kati kandi emmere ya wiiki next week sigenda kuddamu kulya tekisoboka olina okulya buli lunaku naye ate okimanyi nti omuntu asiibye n'agamba nti eno wiiki eddako ngenda siiba naye asagala mmere sirina kintu kyenjagala era asiiba ate n'afuna kyayagala lwansonga okusiiba kulina health benefits nyingi yes okusiiba kikuwa satisfaction naye oli enkoko leero naluli kikutama etuuka enkoko nekola ki nekutama kikyengezaako gira lwaki ndi mu kujjayo kino nzijjayo kiri nimugezaako contrastinga mu physical world oba mu material world ne spiritual world life yes oba spiritual world yes nti spiritual world ensonga zo zitwalako n'ebyo bye tutalaba lwansonga eno gye tuli mu cultivatinga mu spiritual ebintu tebirabika naye gwe oba obiraba gwe nga ggwe lwansonga ebiri mu spiritual world bye bifuga ebiri mu material world era wewe yangambye nti kasita otereza spiritual life yes bino byo bimaze kasita weezuula oba otereza spiritual life oba otereza physical osooka kutereza spiritual life then physical nekola ki neterera yes wekityo wekikola naye ate tukula tetumanyi nti ne spiritual life entuufu gyeri tugiwulira buulizi yes tugiwulira muli naye nga spiritual life entuufu etandikira ku ggwe ng'omuntu yes lwansonga gwe nga ggwe teri muntu agenda singa kutegeera nga ggwe okola ki owetegeera nga ggwe weetegeera ocultivatinga yo inner self nga ocultivatinga ki ekiri mundaayo oba okyusa engeri gy'opasiivingamu eno outer world lwansonga ojja kwezuula nti ekigambo oba tokiwadde matu kigenda yita era tekigenda bana mulamwa keeko principal keyagamba nti ensonga ezitalina makulu tozo makulu ekyo kintu kikulu nnyo naye abantu kimanyi tebakibuuka abo bakiyita slang amaye waliwo slang ti omuntu yaleese ekigambo tutambulire ku ekyo ensonga ezitalina makulu togiwa makulu ki yali ategeeza nti buli kintu gwakiwa amakulu tuli mu kiraasi buli kintu gwakiwa amakulu era sanga watakiwadde makulu tekiba na makulu tugende maaso profesa tugenda mpola nnyo era omulabi ali eyo kalira funa amazzi nange ndi ku mazzi wano ndikola funa ekyokulya tugende mpola mbeera mbagamba bantu tubeera ku shonga zino wesibire mu room obeeremu kati twaganda kantu kakukooneko yes so era ategeeza ki ensonga ezitalina amakulu tozo makulu nti buli kintu fa bakiwa amakulu era gwoba olabanga bino byoli mu kulaba tebitegerekeka tobiwa amakulu genda ku biki kubitegerekeka ku byotegeera waliwo ebisikusaana ensonga bino waliwo ababiramamu amakulu era nga bagoberera batandika kuva eri ewakola ki ewatandika gye twasookera era oba tobiwa amakulu kale ng'olaba maybe biyinza okubaamu amakulu sokoddeyo gye twatandikira tutambulire wamu omanye lwaki tubyogera lwaki tutuuse wano leero nti ensonga ezitalina makulu toziwa makulu naye principal kyatagamba abantu kituufu nti buli kintu gwakiteekako amakulu gogamba nti kino mu bulamu obwange nkipasiivinzeyo bati kati abantu abasinga batera okuvumibwa batera
okwogerebwako obubi n'onyiiga neze nyina ebintu binasooka n'enzuula teri muntu agenda kuŋŋamba kintu kipya teri kivumo kyogenda kunvuma nti gonvumyeyo kipya just oba ogenda gatta byewawulira maybe obigatte wamu okola ogugamba ogunene neera oba toŋŋambye kipya oba oluusi byalabako ayinza okulaba naakuvuma ekintu neera si kipya kubanga era agenda kimwa ngu okiyina yes okay naye nze gye nkoma okwemanya ebyo gye bikoma obutandya lwansonga wedde neemanyi kati gwe tomumanyi nze neemanyi gwe tomumanyi kati niho ŋŋamba ebintu nze nja kubiranga si biki si bituufu kasi sijja biwaki makulu lwansonga tebirina ki makulu so tuli mu episode ya mindset change era nsaba tutambula empola mpola nti buli kintu gwakiteekako amakulu buli kintu kyokola oba buli kintu kyolaba gwakiwa otakiwa makulu tekiba n'amakulu wakiwa amakulu kiba n'amakulu lwaki ndi mu kubiddamu bino ebintu oba ndi mu kutambula nga ndi assertive nti abantu njagala bategeere engeri obwongo oba engeri gye bayigamu ebintu nti buli gye weeyongera okukkaatiriza ku nsonga gyekoma otegeerekeka nga bwe mbagambye nti nange kennyini buli lunaku nsigala njigala nsonga bye simanyi bingi nnyo n'okusinga bye mmanyi simanyi nabye simanyi nti bunene bwe byenkana so ensonga principle gye yayogerako etalina makulu tekyo makulu abantu njagala bagikkaatirize nti kintu kikulu nnyo ne mu bino bye tusomesa nti bye tusomesa oba babirabamu amakulu waliwo ate abirabamu makulu naye kati gwe abirabamu amakulu gwe twetaaga okuba obeere nga weeyongera mu maaso okuba nga obaako n'ekyoyiga nti nabo balina bye balabamu ebirala ki amakulu ate nabo tusobola banenya so otujja mu episodes zino eza mindset change tuba tugezaako ku highlightinga oba tuba tugezaako kulaga ku biki byolina okuwa amakulu nebyotalina kuwa amakulu then buli womanya byolina okuwa amakulu nebyotalina kuwa amakulu obitegeera nti womanya byoyagala ebituufu n'ogamba nti nze principles zange ebintu byenjagala biri kino biba ebyo byoba osazeewo era ebisigadde kasita bijjaga tebiri in line ne bino bireke bigende yensonga so literally buno obulamu bwe tulimu oba buno obulamu bwe tutambuliramu buli kintu kyokola kirina okuba nga kirina ensonga yes okirina okuba ensonga etalina makulu togiwa makulu kitegeeza ensonga erina amakulu giwa amakulu gyolina okukola etalina makulu togikola kitegeeza tutambulira ku nsonga buli kintu tulina okuba n'ensonga tukikola olina okuba n'ensonga lwaki ofumbiddwa nti neno video olina okugira nga olina ensonga lwaki ogiraba era ku eno video era toli mu kulabira bwereere because you're paying attention toli kulabira bwereere wadde ng'oli ku YouTube waguze kaddatako naye on top of that neera you have to pay attention so tuli mindset change tugenda kwogerera ku bintu bingi naye tugenda kwogererayo kintu kipya kyonna tugenda kwogera ku bintu by'obulamu bwa bulijjo nti paying attention is very important because you're paying attention that means your attention is something that is big you get it ate okumanya attention kintu kinene lemojiwa mukyalawo waliwo mu attention bajja mutwala bamu attention so kikulu nnyo actually osobola okunyambako nawo anti kyekyo nti wamanya nti attention kintu kikulu nnyo togiwa mwagalwawo wawa gyogimwa amutwaleko so meaning attention is something kintu kikulu nnyo kina kyekitegeeza era n'omuntu atagenda kuwawa na attention waliwo abagenda ogiwaawo ate bakuyiteko nti wonaatuukira ozula nti bino ebintu byali birimu omulamu oba byali birimu omugaso nga bo bafunamu dda nga basikayiroketinga dda era nga bakuleka dda nti we nali ntandika oyiga bino ebintu natandika ocultivating my spiritual journey nali nga ŋŋamba abamu ku mikwano gyange
ngamba kino kiriwo ekiti naye nasinga kyesasinga kutegeera nti ebiseera ebyo kwa kati manyi naye ebiseera ebyo kyesasinga tegeera nti obeera mu spiritual journey eno oba oli mu pursuing enlightenment gwe wekka gw'abalaba ekyo abantu babiraba n'aba mukwano gwo nnyo ne waba muganda wo ne waba kitaawo oba mukazi wo wabbaawo ne waba maama wo tebabiraba bonna gwe wekka gw'abakola ki ogwaba kiraba okanyamunyonyanga bagwa oli biki simuyogenda gwe ddalu yes bo baba tebabiraba gwe wekka abakola ki abiraba so kyentegeeza nti buli wogezaako balaga kye batalaba oba okola nsobi nti byoboyogera bo baba tebabiraba mu makulu nejjukira gwe oba okirabyemu ki amakulu obwiki era wobiraba waba tabiraba gw'obigambye oba tabiraba mu makulu asobola n'okudiscouraginga n'olowooza obanga oli munafu nnyo mu ngeri gy'orisivingamu ebintu osobola n'obivaako so gwe kintu kyolabyemu amakulu kiba kyamakulu gy'oli naye tekiba kyamakulu eri oli omuntu omulala lwaki kyolwasonga gwe stage kuba okirabiddeko oyinza okuba okirabye mangu n'otandika kasuwinga naye ate yooli aba tannaba lwaki ensonga n'obulamu buli muntu alina olugendo lulwe kuno ku nsi tuyitako buyisi netugenda teri kye tujja nakyo teri kye tuleka teri kye twajja nakyo teri kye tutwala kati omala otegeera nti kuno tuyitako buyisi titeri kye twajja nakyo twajja tuli bwereere era baganda bange abasiraamu kuziika bukunya bakuzinga mu masuuka ne bakuzaayo mu nsi ne bakuddiza ensi ensonga era mu ngeri nnyingi ensi yebekuzizza bye tulya byonna biva mu ttaka bye tukulirako byonna biva mu ttaka kyenze ensi eri wano yetukuzizza si wano yetukuzizza spiritual life yes tuli wano ensi yetukuza era wemala otukuza nti mukula kyentegeeza okula kyeki nti okula mu byokola okula mu birowoozo okula mu buli kintu kyonna kyonna nti tolina okudda mabega naye ate ojja n'olemu okutegeera nti ensi olina okugitegeera mu ngeri eyo gwe nga gwe omuntu then oba ogenda va ku mulamwa gw'ensi twaba togenda funa ssanyu lwansonga essanyu lyo olinoonyeza wabweru ng'ate essanyu olina sooka linoonyeza nga bukimu tekikumala yes kati kankubulire essanyu tebalinoonyeza mu bantu balinoonyeza munda muggwe n'olina alina ebizibu bye gwogamba nti muggwe nakufuna nafuna essanyu naye atwaliima kati kyova olaba abakyala bakola ensobi nnyingi lwansonga balowooza essanyu balina lifunira mu mwagalo oba muntu omulala teri muntu essanyu liva mu ggwe kitandikira osobola okugaba kyotalina can you give someone happiness nga nawe you yourself you're not happy with yourself kyekyo nti omwavu teyeeyagala lwansonga amanye esente ziri essanyu liri mu ssente kyekyo naye kasita osooka ne weeyagala n'ensi egenda kukwagala n'abantu bagenda kukwagala kasita osooka ne weeyagala njera omuntu ali mu kufolowinga wano eno nga wetugenda nti olina sooka gwe litandikira mu kweyagala mu kwezuula bino byetulimu tetuli mu katemba tuli mu kusomesa ebintu ebikulu ne mu ngeri ennyangu neera nga tutandikira mu bulamu bwa bulijjo nga tutawaanye nnyo nti essanyu litandikira mu ggwe munda nti kasita weezuula neweetegeera notandika okweyagala n'abali around batandika okwagala lwansonga weeyagala nti awo ensi weetandika okukyuka obulamu ne bukyuka ne butandika otereera n'obeera mulamu lwansonga ekireetera abantu okulwalalwala si basanyufu
okola lwala ebirwadde. Yes. Nti buli obeera nga toli musanyufu ogenda kukola ebintu by'otayagala. Lwaki ebintu by'otayagala obitegeera otya? Ebintu by'otayagala obitegeera ng'omaze okutegeera ebintu bye weetaaga ebituufu. Nti neetaaga kino, neetaaga kino, neetaaga kino, neetaaga kino. Kino omala okitegeera n'omala by'oteetaaga ne by'otayagala. Kati omala otegeera yourself, n'omala otegeera ekikuli munda. Ogenda tandika okurulinga out ebintu ebimu mu bulamu bwo. N'omanya nti waliwo emmere ze sirina kulya olwansonga tezongera ku mubiri gwange. Professor, waliwo emmere ng'omuntu alina girya? Yes. Kati ng'emmere esinga eva mu bazungu eyo. Bagara. Saa nnyo byogerako. Si byebyo. Byebyo. No, kale nnewe. Tayagala Professor byogerako. Okyogeddeko olwokuba ky'osinga okwagala. No, I don't eat burgers. Siya burger, siya pizza. Naye sizirya sigamba nti oba bino bitwogerako naye phone myself nga sibirya. Nga tobirya. Era ne waliwo n'ebirala bitasobola kwogera olwokuba tuli wano mu bantu baffe naye kati nze Esther I come from a Catholic family naye waliwo enva ze siryanko obulamu bwange bwonna tebaziŋŋaana but I found myself nga saagala zirya era paka nakati sizimanyi era ngamba Yes, don't eat. Nva zino nga sikunya lwaki nga toli wa ddiini wait. Owekitegeera. Nesibirya. So lwaki bino ebintu byonna beera tuli byogerako nga bwe nagambye nti mukuwulirize nnyo eno vidiyo omuntu yeetaaga n'agiraba emirundi ng'esatu eno episode yonna agitegeere. Ogitegeere bulungi lwansonga ebintu bye twogerako ebikulu bingi ate tolowooza nti ebintu ebikulu bizibu. Obuntu obwangu ate bwe bintu ebisinga okuba ebikulu mu eno ensi. Nti nga ogambye tulaba nti bwangu bw'otawa nnyo makulu ate bwe businga okuba makulu. Nga ogambye nti ezo enva weesanga tozirya. Sizirya. Naye ate mulimu ate abazinoonyerezaako ate bo ne bategeera nti tebalina nazirya yadde. Nti bino ebintu byonna bye tukola ebisinga twasanga babikola. Naffe ne tutandikirawo ku mugendo gw'abalala. Naye ate gwe olowooza ki nti oba bali tebali ku kituufu. Ababikola betwayigirako kwa buli kintu kye tukola tukiyigira ku kirala ku mulala wadde mu ssomero batukubanga nnyo emigo okoppa naye nze nakizuula nti mu buno obulamu bw'ensi tulina okoppa okudevelopinga oba okugrowinga. Tewali kipya togenda leeta kintu kipya nti olina okoppa ku kiriwo naye womala okoppa ate olina okireeta mu ngeri yo lwansonga engeri yo yeri unique. Balinda kubuuza okoppa naye okoppya otya tewali kintu kibi nga muntu koppanga byonna we biri era tubeerega nino yakoppa gundi naye tulina tekwata kyoli ate okigire awo ojja mmenyeka era nekyogenda okukola abantu bajja kuba bakiraba nti naye okwata ekintu kyoli n'okireeta mu ngeri yo n'okitegeera moving nga kyova olaba nti ojja kugenda mu kibuga eyo osanga ekizimbe nga fulo yonna batundako ngatto number 1 number 2 number 3 naye ojja kwesanga ng'oli engatto zazimaketinga bulala oba azimaketingira ku TikTok ng'oli engatto zazimaketingira ku Facebook yewali bakasitoma be weesange ng'oli atunda kale z'abakazi oli atunda z'abaana naye nga bonna bali mu kintu kitya mu kintu kyekimu kyangatto toliyaga akantunde bicrocs. So obulamu bw'ensi tutambulira ku koppa naye baba batusomesa kuva mu buto ate batulaga nti okoppa kikyamu kibi nnyo. Yes ekitali kituufu batugamba don't copy. Yes netukulanga tuli rigid wetuti n'obikka ojjukira abaana awe twasoma nabo ngadi what nabaana wani libasonyiwa wawundi luddawa sifa mwana nga batukoppa na onzijukiza abaana abo Professor so nabeera bw'ati kibi nnyo natandika okukoppa so bulijjo koma okwezuula otandika okukyusa obuntu obutono obwo ate abantu abakwetolodde baba babulaba ng'okyuka baba babulaba nti gundi takyakola kineeno gundi takyajja naffe gundi takyagenda eno bagamba gundi ali biki so
ate ng'ekimu ku kintu ekituleeta mu eno ensi tulina okuyiga okubalansinga physical ne spiritual. ne profession ali woyogereddeko emabegako ali nogamba nti olumu abamu tebabiraba ali wanogaye nti batandika obbiraba oba wano kijja after process anti biri munda tebabiraba nejjukira ebiri munda bye bifuga ebiri wabweru. Okay, kati ebyebweru bwe balaba kati balaba ebyebweru nti gundi takyagenda mu bbaala gundi takyajja naffe kapiira. Naye jjukira buli woba nga otandika oba oyagala okugyawo omuze omubi mu bulamu obwo tandika okubanga oba obadde katugeze ogenda mu bbaala tandika okukwata obudde bw'ebbaala osomemu akatabo. obudde bw'ebbaala osomemu akatabo. Kati bwe bagenda gamba gundi takyajja mu bbaala naye tebajja kulaba ng'okyota ki ng'osoma kitabo ng'osoma akatabo. Jjukira mu buno obulamu bw'ensi yo either growing or you're dying. One of the two. One of the two. You're either growing or you're dying. So wali abali mu kufa wali abakula. Nti buli wobeera either oba otambula oba odda mabega. Tosaasigala wantu wamu. Tyo balansinga. Tosaasigala wantu wamu. Ekintu kibalansinga. Either ogenda maaso oba odda mabega. Kimu ku ebyo. Kati gy'okoma okola ebintu ebikyamu gy'okoma okudda emabega. Nti wootuukira okunoonya ekkubo okudda ku kituufu. Nga budde bweddeyo. Nga wadda nnyo emabega. So olumu n'oyunga olumu n'otasobola kuyunga just like that. Kibalaba abantu abamu ku baganda baffe eyo bagenda okwezuula myaka nga 4 myaka nga 5 ate ne batandika okwejjusa. Ne kati ebintu ebimu otandika obitegeera nti as early as possible. Nti wali ojja wano ku nsi tewa controllinga nti kujjako. So you can't control? Nga otankontrollinga kujjako togenda controllinga kula aging. Oyina okaddiwa. Togenda controllinga kulwala illnesses. Togenda controllinga. Era somewhere ojja kulwala. Togenda controllinga kufaako. Nokula. Okufa. Tugenda controllinga okufaako tulinako bitutomera butomezi batya bitutomera butomezi balina bitegeera nga bwe biri ani atagenda fa bali abakadde nandi tewali atagenda kufa naye ofudde oti era ofidde ku myaka ki ku bbanga ki. Kati Ezika nkubuulire buli muntu yenna omulamu saawa zino eno ekintu kye tumanyi kyagenda ocontributinga ku eno generation eriwo alina okufa. Ekyo oba okyagala oba kiwulikika bubi mu matugo oba okyagala oba tokyagala bajja gambira bali abaaliwo. Ani kati obalaba ojja kwogera nga zino olaba comment abamu nagamba nga tubagamba finding your life path n'ebirala okweza ebyo byonna tubagala kumanya kasita ffenna tugenda kufa. And such comments come up. Kiriwo ekiti nti otuba twogera ku bajjajja baffe twogera ku bali abaaliwo naye neera ebiseera bye baaliwo bakoleramu ki kintu kikulu nti abanaddawo fa bagenda osalawo nti bagenda kubonaabona oba tebagenda kubonaabona. Kikyengezaako tegeeza nti byonna byonna bye tukola kati bye bigenda oshapinga enkya y'abaana baffe be tugenda ozaala kisigenda oshapinga bazzukulu baffe embeera gye bagenda obeeramu condition ze babeeramu. Tubalaba nti otunula famire ezo nga bo baakola era abaana baabwe tebali mu kulivinga bubi. Nti otunulira famire ezo nti bajjajja beebaka era bali kubonaabona kati. So buli woozuukuka n'otandika okujja munda n'ocultivatinga okyusa outer world eno nsonga inner world ye controllinga outer world. Omuntu ayagala okukola ka research akasingako wano eno so ogenda ku YouTube n'osoma ku kye bayita the law of correspondence. Era the law of correspondence egenda like as within so without, as above so below. Yes, nti so ogenda n'osoma naye ndi mu kukinnyonnyola mu lulimi lwaffe sobola obitegeera nti ekiri munda kyekifuga ekiri wabweru. Nenjokoma nti buli kintu kyonna yonna kitandikako kati
right now kati olina kitandikako kati lwaki anti ekintu kyo past toginaako control nti oba watomera emabega yonna nga wajja okola bikyamu tolina kyosakyusa esaawa odde eri katonda odde eri mungu oba kyonna kyokkiririzaamu lwansonga wano mu Uganda tulina freedom of what okukkiriza nga bwe muba mwagadde okubanga freedom of worship nti otubanga tulina freedom of worship nti fena tukkiriza katonda ali omu nebye tukkirizaamu byanjawulo naye ate tulina ebintu byetusobola okutegeera kati mu kukyusa mindset tuba tulina byetutereeza nti otegeera ozuula ekiri munda ne weetegeera kikyoli kiri wano wabweru kigenda kutereera otambule butambuzi jja neebere ng'otambula owakiivinga bwakiivinzi nsonga omanyi gy'olaga omanyi gy'ogenda ne gwe ebbanga ly'omala ng'essanyu lyo linoonyeza wabweru nga teweeyagala nga to appreciating n'ekyo ky'olina nze kati kankubuulire nze ekintu kye nsinga omanya omuntu ali mu kulaba vidiyo saawa zino eno talina kintu kyalina kwevumansi yadde n'ekimu ng'omanyi abaana abali e Gaza abapalestine be bali mu kukolako genocide saawa zino eno abaana abato n'abakyala yes nga basse taata we famire ye yonna bomu yamukutuddeko omukono mwana muto myaka 3 bomu yamukutuddeko omukono obuzibu obwo bwe butyo gye tamanyi jadda tamanyi ki wagenda kula n'ennyini eraliikirira egwe ssebo osowodde olika data olika simu osereza buseereza ffe tuli eno tulina kyetugamba olabira ddala tumala budde bwo baki really tolina kintu kyolina kwevumansi tandika okwagala embeera gy'olimu kati lwansonga olina shelter olina akasimu oli ka TikTok oli mu kulaba oba oli ka YouTube sebo gwe olikola ki ntadde ka YouTube ka data gwe wabivumye nadda bino temuli olabira ddala so ensi tulina sooka kudda mabega naye mu kudda mabega osobola kudda mabega munda okudda munda obanga gwadde emabega nti tosobola kyusa past newe otereza munda otandika otereza future bigenda olwansonga kyokola leero kyekiditamininga ekyenkya naye ayina gundi asobola controllinga future anti gwa controllinga future yo lwaki esi wosimba kati ogamba nti ngenda kukwata ika 10 nti ku ika 10 ezo zenyina lese mu kyalo ngenda simbako ika emu ey'akasooli nokwata nosimbako kasooli ziri endala nozireka bush neekula owekisaka bush bagita batya ensiko noleka ensiko neekuba ziri ika endala 9 gwe kyoba osazeewo nti era future yo onatuka okuhavestinga ojja kuhavestingako ki ako kayiika kamu nga olaba nti radio newizo bayimba nti osiga lumonde oyagala osangewo matooke kati wabera nga tomanyi kyamunda nti ensi ogisuubiramu bingi ate byotagenda kukuwa nti nosuubira essanyu mu muntu omulala naye nga singa weesigamu omukwano nera gwojja ofuna weesigamu omukwano gwofuna weweesigamu obukyayi gwe nokyawa buli muntu era kyojja ofuna always yes kyofuna nti ekisooka tosobola controllinga bulamu bw'abalala kyosobola controllinga byebirowoozo you can't control someone else tosobola controllinga buti oli wagenda kukwagala naye gwe buli gyokoma okweyagala noli naye gyagenda okukoma okukwagala n'abakwetolodde gye bagenda okukoma okukwagala atakwagala tajja kubeera bulamu yes tajja kusembera you attract once you love you attract love yes so waliwo kye bayita law of attraction nti law of attraction etusomesa ne tugamba nti you attract who you are nti obanga oli muntu ayina enkwe obanga oli muntu atayagaliza somehow somewhere nera n'abantu bojja omumiitinga nabo bebamu bebamu kati ojja beeramu obwo obulamu kyoba banze nkakatako okugamba omuntu nti
nga tonasaya muntu musango soka utuleko wano wansi gende gundi ono simwagala naye bino n'omujaji nga naye byemujaji nga nze sibikola because a lot of people abeereyo nga akola ebintu ate najajinga omulala nga naye yenyini eringa photocopy waba sikwagaliza noyitayagaliza nkwe era naye wankwe oba okitegeera so abantu tukyali awo kati lwaki bino byonna mbyogera nti lwansonga abantu banenya nnyo abantu olw'ebintu ebibatuukako naye nga tamanyi nti byebabyeleetera buli kintu ekikutuukako gwe buzibu olunaku lw'olitegeera ekyo nti buli kintu ekikutuukako gwe buzibu like nga bwe twayogera nti waliyo kama what goes around comes around nti gwe tomanya nti wobba wano leero tomanya ddi lwe bagenda kubba naye nga nawe bajja kubba nawe buli baddi either katono oba kinene n'okusinga kyewabba kasi kyekyo naye buli kyokola kino olina okukipenga back kikolebwako mu bulamu buno oba mu bulamu obuddako nfeera nekumona twayogera ku reincarnation twayogera ku reincarnation actually reincarnation abantu bagiwakanya nnyo naye abantu bagala kolako examples example sigenda nze omanyi nze njagala nnyo ebintu omuntu ne mugamba nakola research ye kennyini na common sense gw'alina n'agamba nti kino kituufu oba kifu kati esi olaba abaana abataabo njagala kulaga nti omuntu oba wafa nga wakola emize emibi mu bulamu obukadde w'okomawo mu bulamu obupya togenda kukomawo ng'olina empisa ennungi tekisoboka oba wafa ng'olina empisa embi era okomawo olina mpisa mbi jjukira omwoyo gwo guba gukomeddewo just mubiri omupya omwoyo gwe guba gukomeddewo mubiri omupya kati gwe okimanyi nti n'abaana abato jjukira omubiri guba muto naye omwoyo guyinza oba omukulu guba mukulu okimanyi nti n'abaana abato mubeerawo nga mwogera ebintu eby'amagezi naye nga tasobola bitegeera naye otandika okuwemulawemula otandika okwogera ebintu ebikyamu obwongo butandika okujjukira nga tugende mpolampola obwongo obayo ndi mu class obwongo butandika okujjukira kyova olaba nti abaana abato bwe baba bakula bafuna nnyo emize emibi kale bakula nnyo emize emibi gibakuliramu nnyo naye era abaana ne baba bakuliddwa mu nkuza y'emu nga bakulidde under one roof oba tuka myaka nga 15 omwana alina empisa n'atalina mpisa bonna obalaba era ye bava enjogera abazadde ne bagamba tuzaala mibiri nga nabo tebakitegeera tebakola ki tuzaala mibiri tetuzaala myoyo tuzaala mibiri lwansonga omwana omu omwoyo gukomyewo nayo mubiri mupya lwansonga omwana omu amulabamu empisa ate omulala takola ki amulaba empisa z'endala ate bonna bakulira wamu osanga nga omwana bino ebintu biri practical buli kimu kiri practical so jukira abantu bawakana mbu tebadda tujja tambula mpola agambye empi naye omwoyo gutwala bbanga kyokudda nebe nayo bijja kuba bitala naye waneeno katusoke tuli wano tusuna tutagala kusuna nnyo nti kati wotunuulira buli kintu buli kusalawo okwokola mu bulamu obwo okukola best olwekyo kyomanyi nti omuntu asomye ennyo kyobola bagamba knowledge is power nti omuntu asomye ennyo abaako okusalawo akola okusalawo mu ngeri yanjawulo ku muntu atasomye ennyo lwa nsonga nti baba bamanyi ebintu baba bimanyi differently nti ensi baba bagiraba buli omu mu ngeri ndala nnyo nti bona ekizibu kibatuukako naye olina agamba kize kijja kgenda olina ddawo neeraliikirira n'abanga gwe ekisooso otuukako yekka so nti we tuba tukula tuba tuyiga ebintu along that journey nga tukula kyova olaba nti we tuba tusomesa ku bino ebintu tuli mugezaako okurivivinga culture lwaki
lwansonga culture yasomesanga buli kimu kuviira ddala omwana omuto bamukuza batya omwana akola ki nti omwana ekyalo kyonna kyamukuzanga muto si muntu omu si famire emu nga bibiri ensangi zino nga bibiri ensangi zino nti ebintu byeyakulanga amanyi byamuleetera okuba nti kino kituufu kino kikyamu kino kituufu kino kikyamu naye ate sebe ennaku zino abaana tuli so unlucky nti abasinga tukuze n'abakozi ate nga n'abakozi tebamanyi values bazadde ze baagala tukuliremu kituufu nti n'omuzadde neyetuuka ku myaka ng'omwana ali myaka nga 14 15 naye nga tamutegeera jukira osobola okuba n'omwana naye nga si mukwano gwo so bino ebintu byonna byonna mu kwezuula mu mindset change tuli mu kugezaako okuhighlightinga society wawe ebintu engeri gye badde ebirabamu wawereesa obuzibu nti wawe tulaba nti tuli mu perspectives endala nti twaze mindset change nti enlightenment nti otandika okubeera enlightened mpola mpola otandika okulaba bino ebintu byonna byonna byebintu ebisimbirayo ddala okuba ebitono nti tetuli mu kwogera ku kintu kipya kyonna kyonna babyogerako bino ebintu babyogerako we live with them bino ebintu byonna byonna weebiri naye otandika okyuka oba ogenda va ku mugendo gw'abantu abangi ng'engeri gye badde balabamu ebintu oba ogenda otandika okukyusa engeri gy'obadde olamu okyusa engeri gy'okolamu ebintu kyoba olaba nti abagagga ebintu bye babikola mu ngeri ndala lwansonga abasinga basoma nnyo abagagga oba bamanyi nnyo baba bamanyi nnyo nti obwavu n'obugagga butandikira wano mindset nti esi omuntu wakwata nti obakera ku makya wano mu Uganda ne bagamba nti sente zonna katuzijje mu bagagga tuzigawanye buli Munnayuganda kyenkanyi afunemuko ku sente ojja kwesanga nga mu myaka 5 zijja kuddayo gye zaava sente lwansonga sente olina oziwelkaminga olina okuteekawo conditions ezizikuuma kyova olaba tulina essaawa 12 mu lunaku naye mulimu abakoleramu omutwalo mwezi essaawa 12 mulimu abakoleramu emitwalo 10 mulimu abakoleramu obukadde 10 mwezi essaawa zonna what going 24 hours waliwo akola ekiro waliwo kale n'abakola ekiro waliwo najja okukolamu akawumbi naye kisinzira ku mindset eri waggulu so kyengezaako otutegeeza nti esi omuntu wakwata milioni 10 n'azimpa oba omuntu wakwata milioni 10 n'aziwa omuntu yenna n'aziwa omwavu n'aziwa n'omugagga omugagga ojja musanga nga wayiseewo omwezi gumu nga alinawo milioni nga 15 oba 2 mukakadde kamu lwansonga obugagga butandikira wano ku mindset n'obwavu era buli wano eno awo wennyini kati ate omwavu ojja musanga nga maybe alinayo ebbanja nga ku bukadde 10 bwamuwa asasuddeko aŋŋamba ng'alinayo ebbanja nga yabulya bwonna ne buggwawo ate n'afuna n'ebbanja you know so that is life ebyo bizibu byonna byonna bitutuukako naye buli we weezuula buli kimu kitambula nga wonna okimanyi so kati enjawulo eri ku bagagga n'abaavu nti abagagga beezuula ne bamanya nti nyinayita wano nga tebikyamukalubiriza kati ate omwavu yo yatamanyi wajalaga yatamanyi wajakola ki jalaga talina lugendo talina kyakolerera tamanyi azuukuka ku makya n'adda neba ku makya obulamu bwe yeero tini eyo okuzuuka kwebaka omuntu n'ogamba nti bakuloga siga nti abantu tebabaloga nti ne bwe bakuloga osobola okikyusa nga togenze wa kujjanjaba nedda gwotunulira nti omuntu yakuloga naye tasobola kulogobere nga webaka buli kaseera gwasalawo okwebaka gwasalawo okwebaka oli ne waba yakuloga atya obanga osobola okukerawo oti nyogira kale ebintu bisobola okugaana naye buli kasita weekoma okwezuula byonna byonna bikola ki bigenda kyekyo omusawo juli kyeyali asomesaako bwe yali asomesa chakula system nti
tulina chakras 7 okuva wano ku mutwe wano paka ku bikigere wansi eno waliyo nezo chakras endala ne major chakras zitandikira wano eno nti woba otandise okwe-experiencing eno spiritual journey ng'otandise okwetunulamuko munda nti woba obadde tomanyi olina otandika oyiga ebintu ebyenjawulo era maaso awo actually bantu bangi badde bansaba baagala okuyiga numerology n'ebintu ebirala naye guno omwaka nga tegunnaggwako ngenda yigiriza abantu 18 108 people 108 people yes 8 people 108 yeah bengendo yigiriza numerology 108 people yes bengendo yigiriza numerology nenga for August ngenda kuyigiriza ngenda tandika n'abantu 28 ngera abantu 28 balina soka ne bakola interviews of course ugana basomesa yes ngenda basomesa nabo batandike okukola nabo batandike simanyi oba bagala somesa oba bagala kukyusa bulamu oba bagala kukola ki of course nso okuyambako okwezuula ne mulimu nabo nga naye ayagala afune ku kyennyina ku kyoyina aberenga ate nga so akikotogera bansonga si kyange ate ogenda kufa bakuzike nabyo si olina kujja kuba welusaa bweziti akatikitikiwe kati ng'ogenda wali so okufa kulina evitemo nti nange nja kutuuka nfe nesinza kufana bino ebintu byonna kibi nnyo so ngenda yigiriza abantu 28 mu August this month yes naye abantu 14 bagenda kuba babwerere abantu 14 bagenda sasulayo certain fee era bajja kuba babisanga ku TikTok yange yes naye lwaki kino kyonna nkyogerako nti omuntu wotandika okwezuula oyina otandika okuyiga butya oyina opasuwinga spiritual journey eyo nti mu kupasuwinga eyo spiritual journey nti obadde tomanyi naye olina okufuna abantu abakugaidinga abamanyi yes abamanyi basonga eyo gyogenda wali abakola ki abakusookayo ali nebyogenda okusanga awo tobimanyi bingi oze bisanga n'oddayo emabega gyova nti ate eyo kasita otandika okugendayo ng'otandisa okulaba bino ebintu ebiri wabweru ebirala outer world ng'otandisa ogipasivinga bulala nga tebikyakwemazaamu ate n'okyama n'okole ofuna obuzibu bungi ofuna obuzibu bungi kyova olaba nti weetaaga abantu abamu bagwa eddalu lwansonga yatandika okupasuwinga ebintu byatamanyi lwansonga some people are powerful others are weak yes naye ate conditions ezibeetolodde batera ne bazikiriza okuba overpoweringa okkiriza conditions ezikuli wabweru okuoverpoweringa bajja kugamba nti ogudde eddalu okkirize ninga ebintu badde obiraba bituufu bitambula nti bagenda kugamba kino ogenda tandika okukola kino nti olina okubalansinga spiritual world eno physical world nti mu kutambula mu mbeera weetyo olina okulaninga how olina okubalansinga relationships zo nti woba obadde olina omukyala woba obadde olina family woba obadde olina mikwano gyo olina okubalansinga then engeri gy'oba handlinga jjukira kati mu mikwano gyo mulimu abatakwagaliza anti bangi tebakimanyi otandika obbalaba otandika obbalaba ng'obadde oseka nabo oba nti kati noono naye nabo bakwagaliza lwa butamanya nti enensi tulina okweyagaliza lwansonga tetulina kye tugenda tutwala nga tugenda ffa tewe kye bagenda tuziika nakyo n'akasawa kange tujja kaleka n'ekyo ky'ofudde otegedde kyojja okweyongera nakyo ng'okomyewo enkya rodda yes nti abantu bawakanya ebintu nga reincarnation naye nga ndabawo example ku mwami nga gwe bayita Terence Howard yadecodinga the flower of life ng'ali ku myaka 7 ne ba Da Vinci Leonardo da Vinci yali great mu art ne science yamulema nakyokka yakola ebintu byonna n'akola Mona Lisa n'akola ebintu byonna ne yamulema naye Terence Howard yagidecodinga ku myaka 67 naye oba gwe omanyi ebyapeninga mu spiritual world oba woba omanyi engeri gye bitambulamu engeri gye byevuga yes otegeera nti yakomawo
omuntu ono yakomawo n'amagezi ge nti ebintu byakomako mu bulamu obwayita byakomawo n'akontinuwinga kyova olaba nga wena kulaze nti tuzaala abaana n'ozaala abaana 5 naye nga mulimu ow'empisa embi omu mulimu n'ow'empisa ennungi nejjukira oli yafa n'empisa embiize era wamuzaala nazo waneeno bakomyewo kati mu kifo ky'okutereeza ezo ate agenda kwongerako bwongo neka society tekyazitereeza otambulira waawo yes tukulidde mu broken society era nawaffe era n'okumawo n'empisa z'embi yes kati ate notafuna kuwabulwa kyova olaba nti abaana bwe bagenda kase ku masomero teri somero litalina bizibu teri somero litalina mpisa mbi naye aga amasomero buli wegabanga galimu emize emibi kisinzira ku gwe kyewateeka mwana wo kwe kusalawo nti agenda kubeera mu b'empisa embi bagenda kubeera mu b'empisa ennungi jjukira naye omutwalo eyo ayiga obulamu nga bwe butambula omute mu kisolo ayiga obulamu nga bwe butambula naye gwe ekyomusomesezza ewaka kyekigenda okumuleetera okusalawo nti ngenda kutambula bwenti oba bwenti ngenda kubeera mu bagezi ngenda kubeera mu bano kosa abagezi be baba following essomero kiri bakola ki kiri bagamba era bwe omwana akomawo n'empisa n'akuyambako mirimu mukolidde n'akola kineeno n'akola kineeno yoyo omwana gw'ogulira ekitabo n'asanyuka ne mulimu omwana gw'ogulira ekitabo n'anyiiga naga biki ebyo nalaba ng'olinga atamugulidde omanya ogw'omwoyo gwakoma akoso twali twagala okumanya tukomera mu bantu betubaddemu oba bantu balala kati nti bazadde bange banzaala webali then wekuba kuva naye ate era kyekikola kati simanyi kintu ekikibeera kityo kati ekyo sigenda kisomesaako nnyo naye ngenda kikoonako katono nti lwaki famire enkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu actually bino omusawo Juli abimanyiko okunsinga naye lwaki famire nnyo kikulu mu bulamu bw'omuntu nti omwami buli wagenda n'akola obwenzi taata ewaka buli wagenda n'akola obwenzi famire ye abaana be babeera affected abaana abawala bw'abalenzi bonna babeera affected omukyala buli wagenda n'akola obwenzi abaana babeera affected jjukira nti tukaringa energy z'abazadde baffe kitegeeza kibakola kyonna kyonna mu bukyamu kimukunkosa eno indirectly naffe abaana kitukosa kyova olaba nti abamu katukeze ngamba nga onalaba breaking generational curses tekitegeeza nti nze nabikola bajjajja bange baba bakola ki baba babikola ne baffectinga lineage oba ne baffectinga family eyo sobo ekyo ekiri kyova olaba nti abantu abasomye bino ebintu bya spirituality ne babitegeera family zaabwe bazikiipinga ng'ekintu ekikulu ennyo nti baba basobola okwekomerawo nti muwalawo n'azaala omwana n'azaala omwana ali kuzaala kwe kubbulula nti gundi twamubbulula mu linnya weeriti sigala essaawa yonna okomawo ngo mami wo leero enkya obeera mami we muzzukulu asobola okuba maama wo oba kitaawo muzzukulu wo ebintu bya ddala asobola okuba maama wo oba kitaawo n'okuyita nabulime nabulime era olaba nga bagamba ono omwana gwe bazadde naye alinga gundi oli jjajja waffe oli amufaanana amufaanana so berebetu n'abazungu babimanyi naye tebabyogera era nze kwembiyigidde okumanya nti bituufu nenzija ate nenkomawo waneeno nengezaako okugeza okubimenyaamenya n'okubintegratinga nti n'abazungu nabo kennyininyini bakola ki babimanyi era babyapplyinga yes so lwaki bino byonna tubyogeddeko tuli mu kwogera ku bintu bingi mu ngeri ey'okunyumya tunyumyemu naye nti jjukira buli wogetinga enlightened buli wotandika okulaba ebintu mu spiritual world eno otandika okulaba ebintu nti twogera ku bintu bya bulamu bwa bulijjo nti obwenzi si kirungi
kati okirabye nti obwenzi bukoseza ddala abaana ne bukosa n'abazzukulu nti buli wosikataringayo energy gwe taata oba gwe maama kitegeeza nti abo tebajja kukomerawo ate muki mu famire eyo bajja kukola mu famire endala kati famire yamwe bebadde nga erimu emize emirungi kati ogwo omukisa muba mugugabye baba gututte famire yamwe babaddemu emize emibi gwokoze naye obwenzi naye ngaagufunamuko naye ngaagufunamu ogw'obwenzi kyova olaba edda basenga be banoonyezanga abaana abawala abaagalwa lwansonga bagendanga ne banoonya mu famire taliimu mize mibi emize emibi yeyo ensonga era famire yabangamu nga balinamu omuze gw'obubbi ng'eyani agenda ogifumbirwamu eba ndala buli wona alumya omuntu gobbye nawe wabalese ekisaani mu famire yaabwe tebakyagala ekyo banaye mubiwulira banaye mwe abali ku SMedia mubiwulira ebintu bino so famire kintu kikulu nnyo nnyo ddala naye ate n'emize emirungi okusigala nga tugikiipinga gigowinga tuba tukolera famire nga luli we twamenyamu eri episode ewedde eri endala we twali turekodinga nti twagenda ne tulaba nti bantu bangi abafudde okubanga gwe olinga twamenyako 14 naye ng'era tetwamenya bamalayo n'ekikumi kiwera ati kati oteka wano booti otekawo ka x bwe kati then eno x mulimu maamawo ne taatawo then ate naye kati atayo waliwo maina babiri ne bali aliwo maina babiri okufana nga oweziza ekikumi kati kwegamba kyekyo naye nti buli wetukola obwenzi oba buli wetukola ebintu nti njogedde ku bwenzi naye njogera ne ku mize emirala gyonna siso agimenya n'engimalayo naye nga we twagambye nti ensonga etalina makulu kitegeeza ku buno obulamu bwe tulivingira mu nsonga nti there is a reason for everything waliwo ensonga lwaki omuwala bagamba olina okwekuuma paka mu bufumbo waliwo ensonga lwaki nawe omwana ow'obulenzi sobola omukisa gwa famire yammwe nga oli mu bwenzi muli mu kwesanyusa si muwala wekka si mwana wa buwala yekka nawe omulenzi ng'oyenzi okusobola okugaba omukisa gwa famire yammwe n'okugaba negwa mu famire enkyamu famire erimu ebigundi ekyo za kitukakatako okubeera awo ng'omanyi nti ngenda kufumbirwa ono n'okola ka background check nedda kitukakatako okola ka background check n'abantu nga batugaidingako nti nga bazadde baffe nga bakadde baffe obagamba nti anze omwami gwe njagala ali waati ne waati owanze omukyala gwe njagala ali waati ne waati ne bakuyambako tusobola n'okuva wano tugendako wali mu Chinese astrology nesooka readings netufuna netujja tutega ebintu ng'ebyo so tetuli mu kweyogeza si mu kweyogeza bweyogeza nti oba ki ate era nga we tubagambye obanga ino sho gy'osoose okulaba ddayo bino ebintu Chinese astrology twamwogerako gye twamwogerako so okugattagatta wano tuli ku challenge nti bino birabye otandise obyapplyinga mu bulamu obulamu butandise okukyuka mikwano gyo bakulaba bulala famire eri mukulaba bulala naye ate gwe nga gwe omuntu gwaba alina okudiringa okuyiga engeri gy'odiringa n'ekyo nti tukulaze nti olina ofuna menta akumentalinge okuyita mu bintu ebyo okuyita mu obulamu nti mikono gyo bagenda kulaba bulala famire bagenda kulaba bulala nti otandise okwewa self love nti abantu bonna bonna abadde bakudipendinga kabadde badipendinga on your energy obasudde ettale kati otandise to take back all your energy, to give all the love that you've been giving to other people, to yourself. Yes, why would you love other people more than you love yourself? Why? Why next? Watch. So,
love your neighbor as you love yourself. Yes, you have to love yourself first and then you love your neighbors. Akali katufu bingi anti bingi n'ebyo bulimba naye tena ebituufu bingi n'ebituufu era bingi so tetuli mu kweyogeza nti n'omugaso gwa family tugulabye n'ebino byonna tuzzeewa nti tuli mu kudiringa the challenge of enlightenment it's what I'm highlighting okulaga ebizibu by'ogenda okufuna okulaga ebintu by'olina omumanya okulaga nti olina okunoonyereza ku bintu bingi naye mu kunoonyereza okwo ogenda sanga obulimba bungi kywa nti weetaaga menta obutagwa ku information mu kyama oba information mufu lwansonga mu episode ewedde twabalaga ne tubagamba tulina kye twayogerako ne tugamba nti buli muntu eyakayigako ekitono ajja n'asomesa aba ayagala naye asomese lwansonga aba alowooza amanyi nnyo ate nange kenyaba abeera tukozako practicals practice nga kintu kyotamanyi anti so tukolako practicals n'otuwulira ebifuna ebituufu so kati ife ababisomye baffe abaze nga tubiraba tusobola okujja nga tugaidinga mpola ngera wenkulaze nti maaso awo ngenda teekawo numerology class naye of course waliwo free slots wawo ne slots ezosasulira naye ate numerology kwe kutambulira spirituality nti nga bwe twasoma mu Chinese astrology nti kikuyambako okumanya abantu abatalina kusemberera n'abalina kusemberera kati ate obadde okimanyi nti no omwana alina empisa embi osobola okumanya nti sigenda muzaala oba osobola obutamuzaala professor lwaki lwansonga ali mu Chinese astrology nti ozaala omwana ng'ali mu enemy yaayo oba n'omuntu nga wa enemy sign yo ozaala oyo yakola ebikyamu lwansonga abazze talina mukisa nkiraba ogambye waliwo exceptionals twalaga waliwo exceptionals tuga 15% bagamba 85% ne 15 onyonyedde boti nti ozaala omwana mu enemy yaayo oba azadde mu enemy wo ozaala oli yakola ensobi ennyingi mu bulamu obuwedde yakola ensobi ennyingi omuntu agenda kusumbuwa kati ono yajja neyetegeera neyezuula n'atandika okutambula obulungi omuzaala mu mwaka gwo yo energy ya ogugo yo personal ya kangawo n'agamba nti esio an ox n'ozaala mu oxia oba n'ozaala mu snake ya oba n'omuzaala mu rooster ya those are your best friends nazo tuba highlighting nti oyo omwana ogenda kumuzaala ng'omwagala yajja okuba n'empisa yajja okuba neki n'omukisa nga ajja kuba nago era naawe era omukisa ogufunako kyaba bagamba edda bagamba nti buli mwana ajja n'omukisa gwe naye kati wano oba omanyi riziki naye wano oba omanyi oba olina numerology n'astrology oba omanyi nti naye ogenda kuzaala naye kati omuntu omanyi okusitula olubuto lwa myezi 9 omuntu oyo aba agenda kikola atya weyesanga nga kubanga olina numerologist kati nga nze nga wena kulaga nti people have been approaching me to help them with their companies, to help them with their lives nze mba nze ngenda kugamba tozaala okimanyi n'abantu abatazaala abamu kalugeze omusajja alina okuzaala ne mulimu kapeze zinoonya abaana nga babuze obanga olubuto lwe bafuna luvaamu akatwalo dates entuufu naye omwana oyagala agenda bawa kyogo nze byange bya numbers bya science twalo dates entuufu zokola ki zolina okuzaaliramu nezotalina kuzaaliramu zolina nga eno date ogikolerako kino omukyala ajja kufuna olubuto era omwana akole ki azaalibwe bulungi ate era nga alina omukisa so nakyo kisoboka tukyalina n'olugendo ebintu ebyo si byangu byakutegeera professor si byangu byantwalira ebbanga ddene nafiirwa bingi nafiirwa binene okuba nga mbitegeera myaka 3 so kakati waliwo ekintu kyetuyita nga tumaliriza ndowooza
wali abantu abadde bankubidde nnyo amasimu. Call me, I want to talk to Mr. Karungi. I want to talk to Mr. Karungi. Actually, this could be twalibadde tukikola before. Ne tugenda kikola olala. Once we meet again, tujja kikola before. Nti abantu bangi baagala okwogera nawe in person. Omanyi omuntu wakubira essimu nakubira nga esi namuga ino olina okubukinga appointment alaba nga ggwe atali serious naye omuntu wawulirira nga Mr. Karungi yenna Arafat yeyogeredde nti omuntu olina okubukinga akubira na booking appointment because people are many then nebyayagala byonna okuzuula ayita mu procedures ki kiba kikolera ddala ki amakulu so mubuulire. Well, TikTok yange najigudde nga we nabagamba mu video wedde. TikTok yange najigudde nentekako enamba yange y'essimu nti essimu yange siterabeera nayo naye omuntu oyo akutte oba omuntu oyo agenda okuddamu ku WhatsApp essaawa eyo aba agenda kugaidinga lwasonga si gwe aba asoose n'abalala bakoze eki baba bazze bakubye era nga bali ku appointment era nga batambulira ku appointment. Yes nti mu kusooka abadde basooka okundaba badde banfuna within 2 days naye kati oba olina osooka n'olinda omuntu alaninga ddayo yange n'alaba ddi rent free n'akutera gundi naye ati oba olina obookinga n'olaga commitment nti 50,000 for consultation then that 50,000 comes with a reading nti reading yekuwa personal life nti newe oba omaze okwogera nange nga appointment ogifunye nti olina reading eyo gyogenda okuddamu nga orifaringa to nti kogenda otambulira nti guno omwaka ndi ku theme ki oba ofunye akatabo mu linnya lyo. Yes mba nkuwandikiddeko ku katabo ko kati nga nkulese nayo wewandikira akako. Yes just nkugaidinga obeere nga oli ku lugendo lwo ng'otambula nga buli wofunye obuzibu osobola okukola ki osobola okuddayo n'okola consultation endala oba n'okola ki yes like that. So TikTok eri open ne Instagram buli kimu kyonna kikola ki Mr. Karungi Arafat oba King Sure gwe kyanguyidde kyoteekamu. Yes so ng'ojja nga tucreatinga time nga tucreatinga schedule nga tunyumya. Actually kati ndowooza ekyo bajja okukola ekyo byo bingi nnyo waliwo abatabitegedde nga mwagabadde mbabalire then reading kubanga almost kitwala n'empapula nnyingi. Yes so nga mubyetaaga ebintu ebyo Mr. Karungi Arafat waali okubamalira ensonga ezo a lot. I know you have a lot of questions nange olwosize mba simanyi because nange mbeera ku nange booli awo nange mbuza byenjagala kukola ki kumanya naye ate nabo balina ebibuuzo ebyabwe so lumu mutera ku bibuuzo byammwe awo once na while tuddamu ne tusinkana Mr. Karungi Arafat asobola okuddamu 1 or 2 3 netutambulira awo ebirala nebimusangira ku simu ye. It does so much. So leero tubaddeko awo twogedde ku bintu ebyo. Thank you so much for coming up. By the way, I always when kwita nojja kimpa essanyu. Thank you so much. Leero tutangazizza amaawo ensonga lwaki omuntu alina okubeera nga ate yeezuula. Bukya bunagamba Nelly nti bukyanoonya ekintu ekyo bukya question eyo yali etambula nnyo omuntu yeezuula atya nze nagitege olunaku lwe twasinkana kugamba the correct answer gye nali nnoonya for the rest of my life. Yes buli omu yagamba ojja kukola booti what answers do people give okwezuula bibeerawo motivation speaker byogerako wezuula otya ifuna kyoyagala noonya kyoyagala kati wantu wabaawo ensibuko nti ugenda bale namba zo biki and everything kyetwogerako wano kiba with facts. Yes so si byakuwakana naye gwogattemu wetunulemu olabe waawo okoze eki wayimiridde. ya happiness etula twogera ku bino ebintu bya happiness omuntu amanyi wakola ssente obulamu nga butereera tebamanyi nti waliwo n'abantu ababeereyo nga akasente bakalina naye nga basuula bakaaba. Era abamu ne bakwata n'ebibugaga babiwa abantu baba bafuna essanyu eryo. So it all begins with us. So nkusaba oba mpya kwano channel please subscribe, liking, commenting, sharing. Twotandise olugendo olulala twawezeza 10k tugenda kuweza 20
20k twagala lugendo luno tutandike olwa 20k ate era nyongera bagamba tusobola kikola we mutali we can't do this without you so ambi subscribinga wansi buli walaba video ngena abambaga atamaye ku subscribinga walaba video ngena wansi olwetiga mu subscribe kyonyigamu then nonyiga ne kadi so every video bulwejja ofuna notification nti video yekoze eki eze mu commenting mu sharing byonna actually era ntwala opportunity no gamba nti everyone mindset change what we are talking about bingi ebikyusa obwongo a lot is coming tufumba tuswate twebase tubeera tufumba tubenga ate twongerako okay so we tulinenga sigala nze nabulime Esther ate era nga mbadde ne Mr. Karungi Arafat however nga sinagenda soko tumire ku bantu omubabiri basatu bana ebyo kutumira twabivaako ebyokutumira buli muntu yenna afollowinga mutumiddeko naye akagambo kengendo balekera akatalekeka yes akatalekeka nti nga otandise okulaba bino ebintu bina challenges nyingi naye ate fuba nnyo okulaba nti ofuna mentor oba fuba nnyo okulaba nti weekuuma naffe ate nga reaching out maaso awo tugenda teekawo platforms kutugenda okuba nga tugaidingira abantu muleme kubula lwansonga abantu buli gye bakoma okulaba nga wali abafere bangi naye mu kubanga wali abafere bangi kinyuma nnyo neweekuumira ku mugendo oba n'ekyo kyolaba nti kyekigenda okukola ki okuyamba oba okutwala mu maaso nti bino ebintu birimu obuzibu kyova olaba abantu babitya oba kyova olaba nti society balina engeri gye babifunamu naye ate oba nga otambulidde mu ngeri entuufu era ofuna ebintu ebituufu nti nga woba ofumba emmere nga wetwayogera nti omuntu aba afumba emmere abadde omunyo n'ateekawo sukaali emmere tategendawo muba ogyonoonye yonna yonna so ne bino webiri mwebale so kyekyo naye nga Mr. Karungi Arafat yasigalabira ku platform eno a lot is coming so mweyongere okubeerako muweere mukole ki mugende ku TikTok account ye mugende ku Instagram akule then nebirala byonna bikole ki bibe nga tebitambula bulungi nnyo nsigala nze nabulime Esther SC ate nga Brian abadde camera we love you all we meet next time bye bye